Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kkooti e Kasangati bwe badde baleeta Dr. Kizza Besigye okuwulira emisango poliisi gye yamuggulako olw'okujemera ebiragiro byayo bwe yali agenda okusabya ku kitebe ekya FDC Najjanankumbi. Bakira buli atuuka nga bamwaza nga ebitongole by'okwerinda byonna bibaddewo. Ku ssaawa 3 Besigye aleeteddwa wakati mu luseregende lwa mmotoka era bw'atyo n'ayingizibwa kkooti. Ku ssaawa 4 n'ekitundu omulamuzi Fred Egesa atuuse era okuwulira omusango guno ne kutandika. Poliisi ereese omujulizi waayo omulala nga ye Mako Omweto ng'akolera Kireka Police Station. Ono kkooti emulagidde okuba ebirayiro oba byagenda okwogera nga by'amazima n'obwenkanya era ono abuulidde kkooti nga bwe yakwata obujulizi ne kamera ya poliisi kubanga gwali mulimu gwe. Wabula ono bapuliida ba Besigye nga bakulembeddwamu Anes Kalibala bamukunyiza. Where did you stop? Which part did you not cover? After allowing him to go, we used a different direction, going in front. Oluvannyuma poliisi eragidde akatambi okuli obujulizi okuzannyibwa ekintu ekikoleddwa nga no poliisi ereese kompyuta zaayo era akatambi ne katandika okulabibwa. Bamaliriza okuzannya akatambi omuwabi wa gavumenti y'omuhendo Joseph abuuzza Omweto ebibuuzo obanga byayogedde bituufu era no bamubuuliza ebintu eby'enjawulo ebibadde mu katambi. Tell us the route he described. They say, this will be the road, Mkwano, then Oluvannyuma bapuliida ba Besigye nabo bakunyiza omujulizi ono nga beesigama ku ebyo ebibadde mu katambi kagambye nti tekabadde kakwatemu bo kye bagamba nti bakakwatamu ekintu naye oluvannyuma kyakkiriza. From your statement, some particulars are missing. Am I correct? Yes. Omweto ategeeza kkooti ng'ebibuuzo ebimuyitiriddeko nga yeetaaga okusooka okuwummulako ekintu bapuliira Besigye kye basoose okugaana kisobola okutaataaganya obujulizi. Oluvannyuma bakkiriziganyiza n'omulamuzi ne bamussaako obukuumi aleme kubaako gwe yeebuuzaako era kkooti n'ewummulamu eddakiika 2. Olw'ekomye bapuliira ne batandikira bye bakomye kyokka okuddamu ebibuuzo kumukaluubiridde nga bw'anywa amazzi. Obujulizi buleeteddwa Omweto bukubiddwamu ebituli kyokka omuwabi bwa gavumenti n'asaba omusango okwongezebwayo okutuusa nga 5 omwezi ogujja kubanga naye abali teyeewulira bulungi. Abantu boogedde ku ngeri omusango gye gutambulamu. Obujulizi bwonna obusinga bubadde buweebwa bubaddemu ebituli by'amaanyi era nga tulina essuubi nti client waffe Dr. Kizza Besigye agenda kubeera nga wangula omusango guno. Ye retired Colonel Kizza Besigye aziddwe mu kkomera Luzira. Embeera tuyisiza by'okutwala ku kulembeze waffe. Nga tetulabyeko tuyisiza bamugayira mugalize Anes Kyaze yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.